Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzaako linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu. Era buli alituuka mu ggulu olitambulira kakubo ako, era olugendo lwo olutandikira eno ku nsi. Emmeeme eyo gwe olitegeera nti otambulira kakubo akatono. Era n'abo abatambulira kakubo akanene balitegeera nti baava eno ku nsi nga bali ku kkubo eddene kwe batambulira erigenda mu geyeena. Naye akakubo akatono kaliko omuyambi, ye Mwoyo Omutukuvu, y'atuyamba n'atuluŋŋamya n'agamba wano tambula bw'oti, wano yimiriramu, wano kola bw'oti, wano kola bw'oti, mu nneeyisaayo, mu njogerayo, mu nnyambala, ebirowoozo, emirimu, buli kimu Omwoyo Omutukuvu ye atuluŋŋamya osobole okusigala kakubo ako akatono. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda gabana ku bubaka obwogera ku kizikiza ekiri mu kkanisa. Obubaka ku kizikiza mu kkanisa. Bwe tugamba ekizikiza mu kkanisa tuba tutegeera ekkanisa eri munda mu mutima gwo, si bizimbe. Kati ng'ekyo ky'olaba mu bizimbe kaba kafaananyi akalaga ekyo ekiri munda mu ggwe. Buli ky'olaba mu kizimbe bwe kiba nga naawe ky'okkiriza ng'oli mu bumu nakyo, era kye kibeera munda mu ggwe. Olwaleero ky'olaba ekiri mugenda mu maaso mu bizimbe, ekyo Sitaani ky'alumiriza ng'oyimiridde wali n'atunula mu mmeeme eyo n'agamba ekyo ky'oli, kubanga wali bumu nabo, mwalina obumu nabo. Kati naawe Sitaani aba alaga nti naawe oli kimu. Bantu ba Katonda abalungi, ebintu bingi ebikolebwa mu makanisa ag'ensi biyitirivu nnyo, nga Sitaani bingi yabiwamba. Amazina gazinibwa, abaali bazimbe ku kyaki mukimanyi, obulombolombo. Obwebuuza ku abo abasumba bangi abanene ng'ogenda kuzimba kyaki, balina obulombolombo bungi bwe bakola obuyitirivu bwe bw'oyinza obutamanya. Balina obulombolombo bungi bwe bakola, abanaabeera akatuuti, omusingi. Kati atanaba kuzimba kyaki oyinza okuba tobumanyi, naye yazimbako kyaki n'ogenda n'obeebuuzaako l'otegeera nti waliwo obulombolombo bwe bakola bungi nnyo. Bazimba batya akatuuti, kino bakiteeka wa, ofiisi ki ekibeerawo. Kati obulombolombo bungi nnyo obubeera mu kusinza, mu kutendereza, mu arrangement ya kyaki, management, bani abanaatuula wano, bingi. Naye olwaleero tugenda kwogerako ku praise, okutendereza kye tugenda okwogerako, kubanga Sitaani awambye ekizikiza kingi kiri mu kkanisa, naye bambi tebamanyi. Bangi tebamanyi, era obabuulira abalala bawakana, abalala banyiiga. Naye nga ye Mukama atugamba kati nga mu Befeso 4:18, Mukama ayogera ku ntegeera y'abantu eyakwata ekizikiza. Entegeera nga yakwata ekizikiza, entegeera eyo yakwata ekizikiza n'ebaawula ku Katonda, okuyita mu butamanya n'obuzibe bw'emitima, emitima nga mizibe tegiraba. Ekyo kye tulaba mu Befeso 4:18. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu makanisa, naye nga Sitaani ye yawamba edda, naye nga abantu tebabiraba. Naye nga wova mu bulamu bw'ensi eno, ye Sitaani awa obujulizi nti oli wuwe, mu ggwe mulimu ebibye, bibeera munda mu mmeeme, si mu mubiri guno, naye mu mmeeme. Naye nga waliwo ebikolebwa, naye ng'abantu balowooza bikolebwa lwa Katonda, naye nga giba mizimu, giba girinnya abantu. Era singa bateekawo wali vidiyo n'olaba abantu engeri gye bayimba nga batendereza, waliwo ennyimba ezijja nga zo zeeri mu masabo, zeeri gye bakubira ensaasi nga bazimba mizimu gijje girinnya abantu ku mitwe, gyogere nga bayita emizimu egyo. Era ebazimba ne bazimba, omuntu abadde asirise ayimba obulungi n'atandika okubuukabuuka ne yeenyeenya, ne bamanya kati emizimu gigyo gijja. Kati n'eno mu kanisa ennyimba ze zimu ezo bangi baziyimba, ng'era baziyita mizimu, bagiyita emizimu gijje girinnye ku mutwe.
omwoyo wa Mukama talinnya ku mutwe wabula ojjuzibwa. Omwoyo omutukuvu ye atujjuza, ajjula mu ffe wabula talinnya ku mutwe. Kati ennyimba nnyingi n'abantu ekyokulabirako kampa oluyimba nga luno bangi lwe bayimba ne bayimba n'atamba kitegeeza ki? Sooka weebuuze kitegeeza ki? Era oyo ani gwe babagamba nti n'atamba bonna n'abatambira. Kati era oluyimba oluteekako n'atamba n'oli abadde asirise awulira ekiba kizze mu ye n'awulira ng'ayagala kubuukabuuka. Era mangu ago ogenda okulaba buli omu atandise okubuukabuuka. Kati emizimu giri egy'amazina gali ag'obuwangwa kyo ne kijja, n'atali mulokole n'atakkirizanga n'abiwakanya bonna essaawa eyo kibalinnya. Era woba otadde wali vidiyo n'olaba omuntu engeri gy'abadde yeewombeesemu n'engeri gy'akyuka amangu ago nga bataddeko oluyimba olwo n'atamba ne babuuka. Omuntu taba yeye, emizimu giba gimulinnye. Kye kimu ekibeerawo mu zino church z'owulira be bayita metal church, abakuba music wa rock and roll, metal church, ne bakuba nnyo owa bandi n'akuba nnyo, wa gita n'akuba nnyo, ne banga muwulira bivuga byokka. Omulala n'anyeenya omutwe nnyo bw'ati, n'anyeenya omutwe n'olaba nga omutwe gunyeenya. Egyo giba mizimu. Bantu ba Katonda abalungi, giba mizimu gye giba girinnye omuntu. Teweerimba n'ogamba oyo mwoyo nedda, oba mulokole oba si mulokole. Oluyimba kasita baluteekako bwe bati, kati gwe ng'olowooza kireka omwoyo omutukuvu bonna abalinnye. Omuntu essaawa eyo taba yeye. Sitaani yayagala nnyo ebintu bino eby'essabo gye banyenyeza ensaasi, yayagala nnyo biyingire munda mu kkanisa. Kati gw'oba tokyagenda mu ssabo, emizimu naawe gijje. Kati ne mu kkanisa batandika okugamba nti agenda kulinnya ku mutwe, bakulime nti alinnya ku mutwe, era muyimba oluyimba n'atamba. Kati nga bagamba mwenna mujje mulabe engeri gy'alinnya bonna ku mitwe. Kristo talinnya ku mitwe, bantu ba Katonda abalungi. Kristo talinnya ku mitwe. Omwoyo omutukuvu ye atujjula bujjuzi, obeera filled with the Holy Spirit, wabula talinnya ku mutwe. Kati kyova olaba bwe batandika, era olaba abantu ojja weetegereza omuntu oyo ng'ali mu kuzina amazina ago ag'obuwangwa, nga bali mu kuyimba oluyimba olwo, alina engeri gy'abuuka waggulu. Gino emikono temulowooza nti bagiwanika buwanisi, nedda. Gino emikono aba akola mayembe. Ebintu bino babisomesa, birina gye biva. Babisomesa abachwezi ne bababulira lwaki emikono agiwanika. Aba akola mayembe nga Sitaani waalina amayembe, kwe kuwanika emikono gy'aba yeeteekako mayembe. Ekitiibwa aba ali mu kiwo oli alina amayembe. Kyova olaba emikono tebagiwanika nga gwe ogiwanika ng'osinza, balina engeri gye bagiwetamu. Kyanjawulo. Bino ebintu, bantu ba Katonda abalungi, wuliriza n'omutima gwo. Iffe tetugenda kubeera mu abo aboogerwako mu Befeso 4:18, entegeera yaabwe yakwata ekizikiza ne beeyawula Katonda olw'obutamanya olwali mu bo, emitima gyabwe ne giziba amaaso nga tegikyalaba. Kati gano amazina g'olaba zina omuntu n'abuuka waggulu n'alinnya wansi, engeri gye banyeenyamu omutwe, amaaso n'otunuulira amaaso g'omuntu taba yeye essaawa eyo. Gye bakoma okuyimba oluyimba giba gimulinnya n'abuuka, n'obwana obuto n'abakulu n'abakadde. Oyo taba mwoyo mutukuvu, egyo giba mizimu, taba yeye. N'omuntu naawe yazze ng'oli muwombeefu nnyo tomanya kikutuuseeko, essaawa eyo toba ggwe. Era oli n'amala kukwata ka vidiyo bw'ati n'akwata mu biseera eby'eddembe n'akakuleetera, gwe kennyini oyinza n'ogamba naye ki ekyantuuseeko. Munda mu ggwe omanya nti oyo teyabadde mwoyo wa Mukama, era omanya munda mu ggwe nti waliwo n'ekintu ekyakubaddeko. Oba n'ekisanyu lingi n'okukyamukira naye nga kuli mu mubiri, ate okusinza kubeera mu mwoyo ne mu mazima. Katonda bamusinza bayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Naye lino essanyu n'okukyamukira kuba mu mubiri kwa nsi eno. Olw'okuba kwansi, ensi eyagala ebyayo. Kyova olaba oba oli musiraamu,
oba wa ddiini ki ye olukulaba ng'otandise okubuukabuuka bataddeko oluyimba n'atamba naye awulira ng'acyamukiridde naye awulira ng'ayagala kujja kwegatteko kati n'otandika okuzina amazina naye nga tomanyi amazina ago gavaawa nga teweebuza ebyobuwangwa ebyo kati olwo mu kaseera kano abakuba eŋŋoma abakuba oba gita oba piano ate bo baba bawambiddwa dda bonna baba bagala kuba bajjeyo ekyo ky'onaasobola okuzinirako amazina ago era ennyimba kino mpadde kyakulabirako n'ennyimba nnyingi nnyo ez'ebyobuwangwa kati nga batandika okutendereza bwe bati ne bakuba oba ez'abagiso oba akadodi buli omu waali n'awulira nga yessaawa nga kyekyo kyennyini nga teri kirala kati n'omukubi wa piano n'amanya yessaawa owa gita n'amanya yessaawa ow'eŋŋoma n'ategeera yessaawa naye abantu baba bawambiddwa ennyimba endala n'owulira nga baagala kuzina mazina katugeze oba maganda ne balyoka bakube naye ng'eŋŋoma ezo bakuba tebamanyi gye ziva era oli ayinza okuba ali kumpi n'ono akuba engalabi n'owulira nga bamugamba kuba baamu 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 naye nga gwe boogerako baamu ne baamu kirina kye kitegeeza guli muzimu bagusinza bantu ba Katonda abalungi iffe tetugenda kubeeramu abo abazibe tetugenda kubeeramu abazibe aboogerwako mu Befeso 4:18 ng'entegera yaabwe yakwata ekizikiza ne beeyawula ku Katonda olw'obutamanyi obwali mu bo emitima gyabwe ne giziba nga tegikyalaba kati bino ebintu bwe tutabyogereko bangi bagenda kuwambibwa nga tebamanyi njagala kukubuulira nti w'osoma mu Bakolinso 2:6-14 wakulaga nti tewali bumu wakati wa butuukirivu n'obutali butuukirivu tewali bumu wakati wa kitangaala na kizikiza tekisoboka okuba nti amazina ago n'eŋŋoma ezikubibwa mu masabo naki n'amazina ago ate era ge gazinire obwo obumu tebuliiwo bali be bannannyini ŋŋoma ezo n'amazina ago era Sitaani awa obujulizi n'abanja ebibye era wetugamba nti tuli ekyo ekiri mu Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka ebbaluwa ya Yokaana esooka 1:16 ebbaluwa ya Yokaana esooka chapter 1:6 awagamba nti bwe tugamba nti tuli bumu naye kyokka ne tutambulira mu kizikiza tuba twerimba era tuba tetukola na kituufu tuba tuli mu kwerimba Bagalatiya 5:25 wagamba nga bwe tubeera mu mwoyo tusigale mu mwoyo oba tugamba ddala tuli mu mwoyo tusigale mu mwoyo tuleme kutambula olw'ekyo kye tulaba naye tutambula olw'ekyo kye tukkiriza kati gw'okkiriza ddala nti Kristo oba okkiriza nti Omwoyo Mutukuvu agenda kulinnya ku mutwe bw'aba tagenda kulinnya ate ng'oluyimba lugamba alinnya n'atamba jangu olabe bonna wabatambira bantu ba Katonda abalungi kino kye kiseera ekizikiza kyeyawulire ddala ku kitangaala ab'ekizikiza babeere mu kizikiza n'ab'ekitangaala babeere mu kitangaala naye oyo yenna anoonya amazima munda mu mutima gwe tagenda kukkiriza kintu kyakkiriza kungulu ate nga munda mu ye tekijja waliwo ebintu eby'obulimba ebiri mu makanisa nga w'omala okuwulira amazima gano owulira nga kungulu ku mubiri oyagala obeera ekitundu ku kyo naye munda mu ggwe ng'omutima gugamba sina kikola kati ab'omwoyo bo bagoberera kiri ekiri munda togoberera ekyo ky'olaba wabula ogobera ky'okkiriza kati ate ensi yeegoberera ekyo kyeraba era ensi yonna kyegoberera bantu ba Katonda abalungi njagala kukubuulira nti ekiseera ekyo omuntu w'abuukirabuukira ng'azina amazina ag'ekinnansi olwo bambi akuba eŋŋoma teyiba bamuwambye edda kuba alina okkuba eŋŋoma ekwatagana ne kiri naye ng'eŋŋoma eyo singa omubuuza gye yasooka ogiwulira oba gye basooka ogikubira oba entandikwa yaayo yeeri mu byabuwangwa bye biba bize ne biwamba kati we tugamba nti obubaka ku kizikiza mu kkanisa twogera ekizikiza ekiri mu kkanisa eri munda mu mutima gwo kubanga togenda kuyimirira
n'abantu bonna boolaba be mukuŋŋaana nabo maaso ga Katonda oliyimirira wekka. Kati ekkanisa gye twogerako eri munda mu mutima gwo. Eyo Sitaani gy'alivunaana n'agamba mulimu ebibye, mulimu ekizikiza. Kati Sitaani bw'ati bw'afuga ensi eno. Kyova olaba ye Pawulo ayogera mu Bakolinso 2:4 n'agamba Katonda w'omulembe guno azibye amaaso entegeera y'abantu. Ekizikiza ne bakiyita ekitangaala, ekitangaala ne bakiyita ekizikiza. Bantu ba Katonda abalungi, njagala kukubuulira n'embuuka gy'olaba omuntu n'abanga akalambala n'abuuka mu bbanga, tolowooza nti ekintu ekyo yaba akiyiiza, kiina gye kiva. Kati kankubuulire, Laazaalo bwe yali mu ntaana, Yesu n'amuyita. Abantu bano boolaba bangi babeera mu kkanisa nti baalokoka nga bakkiriza Kristo bambi, kituufu bakkiriza era ne baatula ne bamusembeza mu mitima gyabwe. Naye kati ekibulawo nti bazibe, tebalaba, basibiddwa emikono n'amagulu. Nga walaba Yesu yayita Laazaalo n'amuyita Laazaalo. Laazaalo yawulira era n'ava mu ntaana. Naye Laazaalo engeri gye yatambula okuva mu ntaana nga musibe y'engeri gy'olaba babuuka nga bakalambadde n'abuuka waggulu. Kabonero akalaga nti musibe amagulu n'emikono n'amaaso talaba. Kati Laazaalo waafuluma, Yesu agamba abantu nti mumusumulule. Kakati abo boolaba babuukabuuka amazina ago n'atamba ne bajja amazina ago ag'ebyobuwangwa ag'ekinnansi. Eddoboozi lya Yesu baliwulidde abayita okuva mu ntaana, naye tebannasumululwa amaaso, bazibe n'emikono n'amagulu bisibe, kyokka ate beetaaga okutambula kakuba akatono. Kati bye bigambo bino bye tugabana, oyo awulira n'omutima gwe gwonna nga tali mu kugoberera kibiina ye ng'anoonya mazima, ajja kuwulira ebigambo bino. Bw'aba tabitegedde ajja kwongera abyekenneenye mu mutima gwe, atuuke ekiseera mu mutima gwe ategeere amazima, alabe nti tayinza kugoberera ekyo kyakkiriza kungulu naye nga mu mutima gwe tetakikkiriza. Kati atandike okugoberera kyakkiriza mu mutima gwe, olwo atandike okutambula kakuba akatono nga yakkiriza Kristo era ebigere biri kakuba akatono naye tatambula, ali wamu, asibiddwa. Naye wamala okutegeera bw'ati, olwo nga batakyali mu bumu ne Sitaani. Bantu ba Katonda abalungi, njagala kukubuulira nti ye Sitaani ebibye agenda birumiriza bantu ba Katonda abalungi. Kyova olaba oli kasita atandika okulaba bazina amazina ag'ebyobuwangwa ne babuukabuuka ne bakola batya, kwegamba omukadde, omuto, baani bonna nga babuukabuuka, ekiseera ekyo giba mizimu, babeera possessed. Era buli abatunulako naye ekiri mu bo kiyingira mu ye, naye awulira nti ayagala beeyungako. Ne waaba tagamanyi awulira nga gamunyumira, awulira essanyu, awulira nga essaawa eyo era gye bakoma ogazina emizimu gyongera kulinnya. Era otuuka omuntu n'omulaba gwe wazze naye nga si yeye, ng'okubuukabuuka amaaso, endaba yaako nga si yeye, nga mulala nnyo, ng'ebintu byonna by'akola nga Sitaani singa ajja n'amunnyonnyola ensibuko yaabyo, omuntu oyo ayinza n'okwewuunya byatuuka batya mu kkanisa. Bantu ba Katonda abalungi, kati ye Sitaani bw'atyo wawamba. Ate kino kiri mu nsi yonna, oba amazina, oba Bagisu, oba Basoga, oba Bachina, oba Bayindi, oba bonna kiri mu nsi yonna. Ng'olimba bayimba bamanyi lwa Katonda, naye nga Sitaani yawambye dda. Kyova olaba abantu abalala ne bayimba n'anyeenya nnyo omutwe, ebyobuwangwa nga biri mu kujja, biri mu kulinnya. Giri emizimu egirinnya nga bali eri mu busiisira gye banyiza ensaasi. Kyova olaba oli ne waba mu Sudaani bwe batandika ennyimba zaabwe ezo nga balowooza za Katonda, mulimu ennyimba nga zo ziyita bya buwangwa, ng'era wazimba naye atandika okubuukabuuka amazina g'ewaabwe gennyini ag'omu kyalo n'atandika kwegamba, n'awulira nga gazze, ng'awulira emirembe ng'azina n'omuggo oba ng'akutte effumu. Bantu ba Katonda abalungi, bwe tutaabyogereko bangi bagenda kubula
era oli nga singa omubuuza naye amazina ago g'obadde ozina amazina ago gaavaawa akugamba gano gaffe abagundi gano gaffe abakabira bweti gano gaffe abakabira bweti nga okwogera ekigambo ekyo bujulizi mu maaso ga Katonda nti gammwe kitegeeza gwe oli wa kabira eyo n'obukwakkulizo n'obulombolombo bonna naye ate yo kabira yansi ate ffe tetuli bansi kati olwo oba oyagala byansi bantu ba Katonda abalungi era ye sitaani agenda kuwa obujulizi agamba oli wuwe akulage nga ye yabiina n'amayembe ng'emikono gye wakola nga wali ogezako kuwa kitiibwa oyo ayina amayembe si design nti waliwo yatuula n'ayiya kati mmwe abegundi ino muzine we bati abagundi eno muzine we bati nedda buli kimu kiba kiwa sitaani kitiibwa baabalaga sitaani bwannannyini eri emmeeme zaabwe buli kyolaba ekizinibwa mu mazina gonna ag'ebyobuwangwa kabira yonna yonna mu nsi buli kye bakola kiina kye kitegeeza buli kye bakola nekyolaba ng'ekitono ennyo buli kye bakola kiina kye kitegeeza bantu ba Katonda abalungi kati olaba kampa ekyokulabirako kyennyinza okukuwa kyekya kati ng'okubuuka n'olaba nga balinnya wansi ne basitepinga nnyo wansi n'olaba ebigere nga birinnya wansi kati ensonga lwaki balinnya wansi mu ntandikwa y'amazina gano kuba gava eri mu bwakabaka bw'ekizikiza kati obwakabaka obw'ekizikiza sitaani akimanyi yafuga ensi eno kati sitaani ye aba anoonya muntu kulaga bwannannyini nti eno ensi yemufuga era ye ali kitundu ku nsi kati okubuukirabuukira ku ttaka okwo omuntu aba agezako kwenyweza kulaga nti eno ensi yiye kwe kulinnya ennyo ku ttaka kulaga nti eno ensi yiye kyova olaba Yesu Kristo ye bw'ajja Yesu Kristo mu byokulwanyisa by'atuwa okweyawula ku nsi atuwa engatto atuwa enjiri ey'emirembe n'atubuulira enjiri ey'emirembe z'engatto nga Katonda ky'ayagala enjiri ey'emirembe yeebeera wakati w'ebigere byaffe n'ensi eno tuleme kulinnya ku nsi kuno kubanga kizikiza sitaani kwafugira kati Kristo kyava atuwa ekyokulwanyisa eky'engatto ng'engatto zino y'enjiri ey'emirembe kati zino ennyimba zo bazimba amazina ago babuukabuuka okulinnya ennyo ku ttaka bo bali mu kulaga nti ensi yaabwe banoonya oba kuyingira na munda mu ttaka kwe kubuuka okwo so nga ye Katonda bingi n'okuva mu ndagaano enkadde azze nga atulaga nti ffe tetuli beeno nsi era ffe enjiri ey'emirembe eyo yeetwawula okubeera nti tetuli bansi eno tetulina kwiga Katonda yayagala tetube nga tetulina nakakwate na ttaka emmeme zaffe nga tetukoona ku ttaka kyovola ne bamalayika tebalinnya ku ttaka babeera mu bbanga kati Kristo yatuwa enjiri y'emirembe ng'engatto zino ze zirina okubeera wakati w'ettaka n'ebigere byaffe mu mmeeme tuleme kulinnya ku ttaka era ne Yesu Kristo yennyini naye yalina engatto ezo kyovula mu bikola by'abatume 13:25 Yokaana ayogera n'agamba ye tagwanidde wadde okusumulula engatto z'obugwa bw'engatto ze ng'agamba Yesu naye bino bintu bya mwoyo aba ayogera ku mmeeme y'ensonga lwaki ne mu ndagaano enkadde Mukama alagira Alooni n'abaana be n'agamba ne Musa balina okunaabanga ebigere kaali kabonero akalaga okweyawulako ensi kuba ebigere omuntu w'alinyira mu ttaka bwe bujulizi nti omuntu alina enfuufu evudde ku ttaka Kristo kwe kutuwa engatto ekyokulwanyisa ekyo eky'engatto Kristo kwe kutuwa ekyokulwanyisa eky'engatto kubanga eno ensi ejjudde kizikiza era ensonga lwaki ye Musa bwe yagenda Katonda n'amugamba nedda ajjamu engatto wano w'oli watukuvu nga watukuvu wo teyeetaaga ngatto kuba wali watukuvu byonna byalina amakulu bantu ba Katonda balungi byalina amakulu kyebyali bitegeeza kati nga wolaba mu kitabo kya Exodus 3 Okuva 3:5 nga bamugamba nti jjako engatto zo
wano wayimiridde watukuvu, wano wayimiridde watukuvu, jamu engatto zo. Kaali kabonero akalaga nti obeera watukuvu teweetaaga engatto ziri ez'omwoyo ez'emmeeme, weetaaga okukonekitinga nawo. Naye n'ensi Kristo atuwa engatto, tube nga engatto ezo enjiri ey'emirembe yebeera wakati waffe n'ensi, tuleme kulinnya ku nsi. Kino ne Dawudi yakimanya. Y'ensonga lwaki olaba mu Zabbuli 25:15 Dawudi ayogera n'agamba amaaso gange galibeeranga eri Mukama, ekiseera kyonna amaaso gange galibeera eri Mukama. N'agamba Mukama aggye ebigere byange mu katimba, kubanga eno ensi katimba ka mulabe mutego. Kati Dawudi yakimanya n'agamba Mukama amaaso gange galibeera eri ggwe, oggye ebigere byange mu katimba. Kati gano amazina g'olaba bazina ne balinnya wansi ne balinnya wansi. Ye Sitaani agezaako ago amazina ye Sitaani aba agezaako okukakasa nti kwegamba ensi eno babula na kubuuka bajingiri, bo balinnya nnyo kulaga nti eno ensi yaabwe bali ku nsi. Bagezaako okukakasa kiri nti byeno ensi yaabwe, kwe kubuukabuuka okw'ennyo. Kati omuntu amazina agazina ye ng'anyumirwa naye nga tamanyi gye gava n'amakulu gaakyo. Naye Sitaani agenda kulumiriza ekikye. Sitaani agenda kulumiriza ekikye, agenda kubanja ebibye. Kambabuulire, oyo Lucifer, Sitaani yali malayika era ng'alina amagezi, wisdom, alina okumanya wisdom ng'akwaba malayika. Era Kristo yekka omwana wa Katonda w'abeera mu ffe y'atusobozesa okulaba ebyo by'ateeseteese omwana w'omuntu by'atasobola. Kati abantu bo balowooza mu magezi gaabwe ag'abantu nti basobola omulaba. Nedda, omwoyo y'atuluŋŋamya. Kyova olaba buli agoberera amagezi g'omuntu okwo kuba kufa okw'emmeeme. Baruumi 8:6 okugoberera amagezi g'omuntu kufa, naye okugoberera omwoyo bulamu. Kati bino bya mmeeme, emmeeme gye bagamba nti togoberera amagezi g'omuntu. Kati omuntu osobola okuwulira oluyimba olwo n'atamba n'owulira nga yessaawa oyagala kubuukabuuka, naye nga tosooka kwebuuza n'atamba ani atamba? Nga bayimba n'atambira abantu bonna, n'owebuuza ani? Kati kizze mu mmeeme ogambe ali mu kulinnya mu mmeeme. Kuli Omwoyo Mutukuvu atujjula bujjuzi, talinnya ku mutwe, bantu ba Katonda abalungi. Era ogenda okuwulira oli ng'ayogera nti omwoyo gumulinnyeeko, ali mu kwogera mu mwoyo, ng'owulira oli agamba baana bange dededde kino. Kati olwo mbu Katonda y'ayogera, egyo giba mizimu. Era nga ebikolebwa eri mu masabo baba bali bikola ne mu makanisa. Waliwo omuntu omu gwe nali njogerako naye ow'Oluganda, nga njogerako naye ng'ali mu kunyumiza ekyali ku kanisa yaabwe, ng'olina akasenge gy'ogenda mbu oli omwoyo gw'ayogererako gy'ayogerera mu kasenge. Kati bw'ogendayo ti ng'omwoyo amulinnya ku mutwe ng'atandika okubuulira tokola kino tokola kino. Kyokka omwoyo oyo abalinnya ku mutwe tababuulira bya mu ggulu, tababuulira ku bamalayika, tabannyonnyola byawandiikibwa, naye nga bw'abannyonnyola gwe kola bw'oti, gwe toddamu kukola kino, gwe tokola kiri. Naye tebayinza na kwebuuza oyo omwoyo ayogerera ku mutwe lwaki tabawo okubikkulirwa ku byawandiikibwa? Kuba omwoyo amanyi buli kimu. Lwaki tebamubuuza ku byawandiikibwa bino? Lwaki tababuulira bya mu ggulu? Lwaki tabannyonnyola Kristo? Egyo giba mizimu. Omuntu yenna gw'owulira nti omwoyo amulinnye ku mutwe ali mu kwogera, Katonda talinnya ku mutwe. Katonda talinnya ku mutwe. Era ne Yesu teyayogerako bintu ebyo mbu ali awo tategeera kati mbu omwoyo amulinnye ku mutwe ali mu kwogera. Si bwe kibeera, bantu ba Katonda abalungi. Kati kino kyekizikiza ekiri munda mu kkanisa ekiyitirivu, naye wajja kubaawo abatono abagenda okuwona. Waliwo abatono abagenda okuwulira ebigambo bino babyekenneenye, omwoyo atandika obbasomesa. Kuba omwoyo ye musomesa. Bw'owulira nga twogera ebigambo bino,
omwoyo omutukuvu yakusomesa mu mutima gwo n'akujjukiza ekyawandiikibwa, n'akujjukiza kyewalaba, n'akujjukiza kyewawulira. Ye yagenda akulaga okusinziira ku nkolaganayo naye, gwe n'otuuka okutegeera kiri bwe kiti. Ye musomesa, ye amen. Ye amen. Era bw'ogamba amiina bw'otegeeza weewaawo mutegedde yayogera nange. Kubanga Mukama atugamba mu Kubikkulira 3:14 ye amiina. Njagala nkubuulire, tewali bumu wakati wa kitangaala na kizikiza, tebikwatagana. Ekitangaala we kijja, ekizikiza kivaawo. Naye bw'olaba ogamba oli mu kitangaala ate ng'otambulira mu kizikiza, oba weerimba abantu ba Katonda abalungi. Giri mizimu gye girinnya abantu n'owulira nga bataddeko olwo oluyimba n'atamba ndeese nga kyakulabirako, naye n'ennyimba endala nnyingi. Ekyo just ndeese nga kyakulabirako. Era omulala atakiraba ayinza okutandika oluyimba n'omugamba oluyimba olwo ndowooza batululeke, n'agamba naye kati gwe toyagala tusinze, olwo tunaasinza ki? Nga ye tamanyi waatandika oluyimba lulina amakulu, ate n'emizimu girwagala nnyo kuba lulina gye luva. Nga tebanaluyimba mu makanisa, balina gye baaluyimbiranga nga balina gye bayita omulala. N'atamba nga bamulinda, era n'ajja n'atamba, abantu ne babukabuka, emizimu emitwe ne gyenyeenya. Kati kye baaleeta munda mu makanisa, Sitaani ali mu kuwamba ekkanisa, ekifo kye. Kati ekizikiza ne kijja ne kibeera munda mu kkanisa. Bantu ba Katonda abalungi, era okutegeera nti omuntu oyo aba azina amazina ago aba alinyiddwako mizimu. Kasita batandika okkuba eŋŋoma bwe bati, oba z'Abaganda, oba Bagesu, oba Basoga, oba Bayindi, oba Basudaani, gw'ogenda okulaba nga omuntu ng'ayimiridde akalambadde omulundi gumu bw'ati. Kwegamba nga essaawa eyo si yeye. Era abantu nga bano abaliko emizimu gino egy'abaseze egyo egy'okulya abantu abaliko emizimu egyo bwe batyo, bo kasita babeera katugeze balimu ne batandika okuyimba ezo ennyimba bwe zityo, abayagala bavaamu kuba amanya emizimu egyo gigenda mulinnya. Kuba nabo bwe batyo batandika basooka kalambalanga abantu bano bolaba ababuuka nga bakalambadde, emikono n'agiwanvuya bw'ati, omutwe n'agutunza n'alyoka abuuka bw'ati. N'abaana ab'ekitambo bwe batandika, awulira muli ng'atandise okwegolola bw'ati. Akiwulira muli, ye akiwulira ng'atandise okwegolola bw'ati, era nga bw'ayagala okubuukabuuka bw'ati, ng'emikono gwe basibye n'amagulu. Akiwulira muli era atambula mpola mpola n'avaawo. Kuba ate era bw'abeerawo ne bimukwata n'abuukabuuka bw'ati, ng'emikono giri wamu n'amagulu nga gwe basibye, era abantu balowooza ali mu kuzina ago mazina. Kubanga essaawa eyo buli omu ky'aba akola aba tabaye. Olaba n'oli alengerera awala amazina ago, ne waba si wakabira eyo, nga batandise bazina amazina ago ag'ebyobuwangwa, bali mu kubuukabuuka amazina, bali mu kuzina amazina ago, n'atamba nga bali mu kuzina. N'oyo atali wakabira eyo awulira emizimu nga gimuyingidde, kati naye awulira ng'ali mu bumu nabo, awulira ng'abola agenda abeeyungeko, awulira nga amazina gamuyingidde muli, giba mizimu, buba bumu. Kati ekiba mu ye kiba kimugamba abo kitundu ku ffe. Y'ensonga lwaki owulira nga naawe oyagala ogenda obeeyungemu. Naye kibeera mu mubiri, naye eri munda emmeeme bambi ebeesibiddwa. Era nga bw'olaba nti omuntu aliko emizimu, si kyangu ogenda n'oyogera naye n'omukuba akaama ng'aliko emizimu ali mu kwenyeenya. Kati n'omuntu aba azina amazina gano n'oba oyagala mukuba kaama tosobola kusembera. Naye ng'omuntu yenna asaba osobola okusembera n'omugamba kiri bwe kiti, twagala kukola kino. Naye ng'omuntu ali mu kuzina amazina gaabuukabuuka, emikono agiwanise bikoze amayembe, abeera possessed, era toyinza dde okusembera oyogere naye. Owulira mundamu gwe nti omuntu ono nno si yeye essaawa zino, kansooke muleka kkakkane. Taba yeye. Kati waliwo ajja okuwulira ebigambo bino anyiige, agambe amazina gaffe ogoogeddeko, naye ago amazina ago nti gammwe, nannyini go bw'alijja
ali kujjukiza ng'ogamba nti gammwe akulage nti gammwe ggwe naye kuba olibeera wekka. Kati n'akujjukiza ng'oyogera ekyo nti amazina gammwe aba ategeeza gaggo ggwe naye, wabula si gammwe ng'ekika nga famire, gaggo ggwe ne Sitaani. Era ye nannyinigo. Kati naye woba oga nti gammwe gaba gaggo naye, gaba gaggo naye. Bantu ba Katonda abalungi, emmeeme yeewambibwa. Kati ffe tuli ba soul winners, naffe twagala mmeeme. Kati bino ebigabo tubikubuulira otegere nti naffe twagala emmeeme eno tugiggyeyo eyo, twagala giwiininga edde mu kitangaala, twagala kuwiininga mmeeme eyo edde mu kitangaala, otegeera amazima. Kati amazima gano ogategeera, kitala kisala. Nga wolaba tusoma mu Bebbulaniya 4:12, Bebbulaniya 4:12 awagaa nti ekigambo kya Katonda kyangu, kitala ate kyamaanyi, kitala ate kyamaanyi, kisala ne kyawula ebigendererwa, kyawula emmeeme n'omwoyo, ne kyawula ebigendererwa by'omutima, ebirowoozo ebigendererwa n'ebirowoozo by'omu mutima. Kati waliwo awulira ebigambo bino essaawa zino nga munyiivu muzibu, olwo ekitala kiri mu kusala munda mu ye. Nga munyiivu agamba ono amazina gano, kuba waliwo oli abamanyi kasita baleetaaga amazina ye nga n'asirisa, abadde asirisa ali mu tulo, kasita bagakuba bwe gati n'otulo tumuggwako, kuba kati Sitaani aba ayagala bonna baparticipatinge. Naye tandika okwogera ekigambo kya Katonda, oli tamanya na tulo gye tuva, naye gwe kutandika kuba olwo oluyimba otandikaga amazina. Tebamanyi na tulo gye tubulidde, omuto omukulu bonna ne beeyungamu. Era oli niwajja nga muyimbi amanya nti kati bano abantu kantandika olwo oluyimba bonna nja kuba mbayina. Bantu ba Katonda abalungi, ekyo kizikiza kiri munda mu kkanisa. Nga bw'olaba mu masabo eyo mu busiisira gye banyinyiza ensaasi, gy'olaba abantu bonna babayita bazzukulu. Kati olwo gano amazina nago gaba galaga nti abazzukulu ba nannyini mazina ago n'ensibuko yaago. Ojja otwala obudde obuuze, naye gano amazina gaavaawa? Ye lwaki tuzina bwe tuti? Kuba si gwasalawo nti kozine bwoti oba bwoti, nedda. Amazina ag'obuwangwa buli omu, abanga Baganda balina engeri gye bazina, obanga Bagiswa oba baki, sooka weebuuze byavaawa. Lwaki tulina kukola bwetu? Lwaki tulina sooka weebuuze byavaawa? Era weebuuze ng'oggyeko amazina biki ebirala eby'obuwangwa. Bajja kukulaga ennyambala, kino, amafumu, engabo, dododo. Kati gw'olowooze nti ogenda kutwala amazina gokka gokka biri nga toli kitundu ku byo. Era nga wonyiikira okwagala ago amazina, ne biri oba kitundu ku byo, obeera mu bumu nabyo. Obeera mu bumu nabyo, bantu ba Katonda abalungi. N'olw'ensonga eyo, kino kye kimu ku kizikiza ekiri mu kkanisa. Ntegeeza ekkanisa eri mu mutima gwo. Kati bw'oba ng'omanyi ekyo ekizikiza kirimu, wejjeeyo gwe toddamu byenyigiramu. Njagala kukubuulira nti obumu, abatume baasomesa obumu. Mu bikolwa by'abatume 2:42 batulaga abatume ebintu bye baanyiikirangamu okusinga ekirala kyonna. Abatume bo baanyiikiranga ku njigiriza okusinga ekintu ekirala kyonna. Abatume be baalinga babuulira baanyiikiranga kulaga bantu njigiriza nga yeesooka. Ekyokubiri, baabasomesanga bumu. Nga tebannadda no mu byakusaba, baagambanga abantu ebibeeza abantu mu bumu ne Katonda be baanyiikiranga. Kiri mu bikolwa by'abatume 2:42. Abatume ebintu bye baanyiikirangamu, ekyasooka njigiriza, ekyokubiri bwalinga bumu, nga bababuulira ebyetaagisa okubeera obumu ne Katonda, ne bababuulira okubeera obumu ne Sitaani. Olwo ne balyoka ne baddako okumenya omugaati n'okusaba. Okusaba ng'ogenda okutuuka okusaba nga baakubuulidde edda eby'obumu. Obeera ddi mu bumu ne Katonda ate obeera ddi mu bumu ne Sitaani? Bantu ba Katonda abalungi, ewa Sitaani nabo basaba, naye ewa Sitaani basabisa bukyayi. Kati ewa Sitaani singa Katonda akulaga n'olaba abaayo engeri gye basaba Sitaani, babeera bali mu kusindika cases, baba bali mu kukolimira nsi, bakolimira bantu, era baba
baba bali serious nno nga boogera nga bakolima obukyayi ne bakuba mu ngalo ne balinnya wansi ne banyenya emitwe bati. Kati okwo kusaba okwa classes okusindika ebikolimo ye wave okunyeenya omutwe okuba mu ngalo. Bo kasita otandika bwotyo kasinga oba olina okuba mu ngalo oba olina okulinnya wansi buba busungu. Kati ebyo baleeta eno mu kanisa abantu ne bakuba mu ngalo ne banyenya emitwe. Kankubuulire, mu ggulu tebiriiyo, era Katonda ye ayagala obwakabaka bwe bujje ku nsi, kyagala kikolebwe ku nsi nga kikolebwa mu ggulu. Kati ebyo by'olaba mu ggulu tebiriiyo. Osobola okuwakana leero, naye Sitaani kaalimira mu maaso go naawe obujulizi ng'ebintu ebyo bibye, olyenenya wekka. Era ebyawandiikibwa birijja mu maaso go. Ng'Abakolinsi 2:4 Pawulo ng'ayogera nti oyo Katonda w'omulembe guno azibye amaaso entegeera y'abantu. Ebyo ebyawandiikibwa birikomawo era olitegeera nti we olyenenya wekka, wagoberera ekyo ky'olaba si kyokkiriza. Kati ne Sitaani naye ali mu kuleeta bwakabaka bwe wano ku nsi. Yesu n'atulabula n'agamba bw'oba osaba galawo oluggi yingira mu kisenge, naye bino byonna bya mwoyo bya ngero, nga kyategeeza weeyawule ku nsi, galawo amaaso g'eri eby'ensi, saba mu kyama. Kati Sitaani yewe bakola biri opposite ne Yesu byagala, tebasaba mu kyama. Bwe baba bakaasi nga basindika bikolimo boogerera waggulu ne bakuba mu ngalo, balina obusungu bungi. Kati ebyo Sitaani byalese no mu kanisa. Kati omuntu ye bw'aba asaba n'akuba mu ngalo n'ayogerera waggulu, Kristo ali munda mu mutima gwo waali. Naye engalo oba okuba zaaki? Okuba pozi oli mukuba kulaga mulirwana, naye si Katonda. Naye genda osome olabe mu Matayo 6 olabe Kristo ye atugamba atya ku ky'okusaba. Todda mu kuwakana na balirwana nti ono asaba bw'ati, ono musumba yatugaa kino. Sooka osome Bayibuli olabe Kristo ye atugamba ki, olabe nga otuuka okutegeera omutima gwa Kristo. Bw'oba owuliriza noonya omutima ogambe naye omuntu ono kiddala ky'asinga okwagala. Lwaki Kristo atugamba bw'ati? Ddala ki ekiri ku mutima gwe? Kuba gwe tojja kwebuuza naye lwaki mbuukabuukanga nga nze nankalambadde n'emikono ne nteekamu n'amagulu, kitegeeza ki? Njagala kubuulira ko singa Mukama yakulaga ku Laazaalo bwe yafuluma mu ntaana, bwe yali atambula, bwe yali abuukabuuka ng'emikono misibe, amagulu masibe, Yesu n'alyoka agamba mumusumulule. Ojja kutegeera lwaki naawe obuukabuuka bw'otyo. Gino emikono gy'olaba bakola mayembe, bateekako mayembe. Abasoma ebintu mu bacwezi babasomesa ebintu ebyo eby'abacwezi. Lwaki bawanikanga emikono ye bati? Bo baba basinza Sitaani, buli omu aba ateekako mayembe kulaga nti alina mayembe. Kyova emikono tagiwanika nga bw'ogiwanika ng'osinza, bagiwetamuko bati bakola mayembe. Bantu ba Katonda abalungi, Kristo bw'ajja nga ye bw'agamba mu Yokaana 9:39, agamba nze okuzibula amaaso g'abo abatalaba, abalaba bafuuke bamuzibe. Kati Kristo watuzibula amaaso lwe tutegeera nti tusooka oleke, ate bano abadde batutwala be bamuzibe. Kikyo kiri mu Yokaana 9:39, azze okuzibula amaaso g'abo abatalaba. Olwo Kristo ali mutuzibula amaaso ng'omusajja oli bwe yagamba banne kati ndaba, naffe tutuuke tugambe banne kati tulaba, tutegeere banne tubadde mu kizikiza. Era Abafalisaayo baamugamba ky'ogamba naffe tuli bamuzibe. Mu Yokaana 9:4 kutuuka agenda osome 41 wonnaawo, Abafalisaayo baamugamba ky'ogamba ffe tuli bamuzibe. Baategeera bayogerako nti be bamuzibe, ne bamubuuza naffe tuli bamuzibe. N'abagamba bamugamba mulaba ekibi kyammwe kakibeerere, kuba tebakkiriza nti bamuzibe. Yesu n'abagamba muzibe waakulembera muzibe, bombi bagenda kugwa mu kinnya. Naye olwo ayogera ku mmeeme, kuba yeetambula kakuba akatono oba kukuba eddene. Kati abakulembera mu mwoyo babakulembedde mmeeme, era guno omubiri we gulidda mu ttaka, olitegeera nti ddala
baali bakule emmeme yo tegenda kuziikibwa mu ttaka. Kati gwe kennyini oli mmeeme, ffe kennyini tuli mmeeme. Kati era emmeeme yeyimirira awo, Sitaani n'abanja n'agamba mwono mulimu ebyange. N'olw'ensonga eyo tuleme kugoberera kye tukkiriza n'amagezi gaffe ng'abantu, wabula tugoberere omwoyo ky'atadde ku mutima gwaffe. Omwoyo gw'atadde ku mutima gwaffe. Okwo okubuukabuuka ennyo nga balinnya ku ttaka balaga bumu n'ettaka, balaga bumu n'ettaka, balaga bumu n'ekizikiza. Ensi eno ejjudde ekizikiza, bo babongera kulaga bumu nti bali bumu n'ettaka n'ekizikiza. Ate ye Kristo n'ajja n'atugamba temuli ba nsi eno, n'atuwa n'engatto, enjiri ey'emirembe. Tuleme kulinnya ku nsi, enjiri ebeere wakati waffe n'ensi. Ate enjiri eyo ye Kristo, kye kigambo kya Katonda. Era Kristo n'atulaga nti bw'oba nga toli ku nsi eno n'obeera ku kifo Katonda w'ali ekitukuvu, ate nga tozeetaaga. Era kyekyama ekiri emabega wa Kristo okunaaza abayigirizwa be ebigere, okubanaaza ebigere ng'aboozaako ettaka, aboozaako obujulizi nti balina akakwate n'ensi, abojjako obujulizi. Byonna byali bya lugero, byali bya lugero. Kubanga obeera mu ggulu awali Katonda, engatto ate togenda zeetaaga. Kyensonga lwaki Musa asembera Katonda n'amugamba nedda ajjamu engatto zo wano w'oli watukuvu. Byonna byali biranga Kristo. Bantu ba Katonda balungi, ffe tuli ba nsi. Singa tubadde ba nsi, ensi yali yagadde ebyayo. Ensi yali yagadde ebyayo. Kati kkiriza amazima munda mu mutima gwo ky'otategedde, Mukama ajja genda akikubikkulira mpola 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 mpola. Ekigambo kya Katonda kitala bwe kityo bwe kisala. Kati egyo emizimu egy'ebyobuwangwa egy'amazina ago munda mu mitima gy'abantu, essaawa zino giri mu kusalwa. Abantu kati bali mu kuwulira obulumi, amazina abadde bagaagala. Kati ate bw'anaatandika okugazina ng'awulidde bino, ajja kuwulira omwoyo ng'amulumiriza nti ky'okola okimanyi, luli obadde muzibe naye kati okikola okimanyi nti kikyamu. Bantu ba Katonda abalungi, tujjukire Bagalatiya 5:25. Bagalatiya 5:25. Obanga tuli mu mwoyo, tusigale mu mwoyo, tutambulire mu mwoyo. Abefeso 5:11 watugamba tuleme kubeera mu bumu n'ebikolwa eby'ekizikiza, tuleme kubeera mu bumu n'ebikolwa eby'ekizikiza. Buli lwozi n'amazina ago ag'ebyobuwangwa ago gonna ag'enjawulo, kadodi ani gayina ensibuko yaabwo. Gw'ojja kulowooza nti oli mu kuzina kadodi naye nga tosise kwebuuza, naye akadodi kyo kitegeeza ki? Kyavaawa? Twala obudde. Ye lwaki amazina gali bwe gatyo? Ye lwaki bwe bagakuba ono gamunyumira n'ono gamunyumira n'oli ganyumira? Kubanga gansi galina obumu. Buli dimoni weebeera, buli kizikiza ekibeera kiwulira nga bali mu kiwa emmere yaakyo. Bantu ba Katonda abalungi, obutamanya tekikugisaako musango. Abefeso 4:18 entegeera yaabwe n'ekwata ekizikiza ne beeyawula Katonda olw'obutamanya obwali mu bo, olw'obuzibe obuli mu mitima gyabwe. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Tubadde twogera ku kizikiza ekiri mu kkanisa.